era nze ntera okugamba abantu ng'oluusi bazze okusaba emirimu ku SALT ne bagamba bannange njagala mulimu nyambu anfuna omulimu ne mugaa tofaayo omulimu we guneekola bajja kunoonya bw'obagamba eyo mugaa tofaayo tewali just mirimu tewali mirimu kitegeeza kubanga bwe gibaawo balanga n'okulanga omulimu we gubaawo omukozi tabulwa kyakkola emirimu egitaliiwo gye gimmisa abantu emirimu nga tonaba kugunjaawo mirimu then toyita bakozi era bw'osaba omulimu ne bagukumma si nti tebakwagalawo by'oyagala okukola bye bitaliiwo era ojja ssanga abamu nga ku interview bajja kubuuza ki ky'otwongerako ani gw'oyagala ave ku TV bayinza n'okugamba nti oyagala kukola mulimu ki wano omulimu gwonna omuntu gw'oyagala okukola olina okunoonyereza ku kampuni gy'ogenza osabamu omulimu noonya ekintu ky'obagattako gwe mulimu gwo bwe waba tewali tebagenda kuwa ate waliwo emirimu egyetondawo kasita obalaga nti balina need ye gwe beetaaga emirimu bwe gibeera